I have a question to ask. Nsaba kumpa bulamu. Omukyala Bambi Kyagulanyi munnange bimusobedde eside eno asaba munnange ate kumuwa bulamu eside eno ate nga munnange wali Big Eye munnange ne Mark Ghetto Speaker munnange nabo balina ekibuuzo eside eno baleese munnange ate oluyimba olw'okwenunula munnange eside eno kakati nno balina munnange ate kyebabuuza eside eno nti oluyimba lunaakola baluleete kiri kitya munnange ate eside eyo Bambita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi akatambi kengenda okubeera nga nkutandise nako ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali ne Bambi Kyagulanyi munnange eside eno muka Bobi Wine omukyala munnange ate muyite Bambi Kyagulanyi munnange eside eno akatambi kano kabadde kagetinga viral wali omukutu munnange ate ogwa TikTok kakati nno abadde munnange ate n'obubaka bwabadde munnange abuuza munnange eside eno era nga abadde asaba munnange ate kumuwa bulamu eside eno ku kyabadde abuuza kansooke nkuwa akatambi kano ate mu maaso awo nkomewokko ne Big Eye. I have a question to ask. Nsaba kumpa bulamu. Kati abantu abafuna opportunity okusinkana ba celebrities nga obadde otambula n'osinkana omuntu gw'olaba mu videos oba mu bifaananyi ku social media nakuwa chance okunyumyamuko naawe oba okwogeramuko naawe muba mutegeeza ki okukola statements nga you look smaller in person, oh my god, the pictures make you fat, oba you look shorter in person, wow, I didn't know that shoes do you justice, oba oh, you're prettier in person. Muba mutegeeza ki okukola statements ngezo? Muba mugezaako okubongera confidence oba okugikendeeza? Kigendererwa ki kye muba muyina mweyo essaawa nga muwa comments ngezo? Mpabulemu, njagala kumanya ekigendererwa kye muba nakyo nga mukola statements bwezityo. Bwe kityo nno munnange ate bwekitambudde eside eyo nkugambye nti akatambi katwedinze bitya wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kati awo kankugyeko ew'omukyala munnange ate Bambi Kyagulanyi ate nkutegeezeko munnange eside eno kakati nno Mark Ghetto Speaker munnange eside eno beeguddeko ne mwana mulenzi munnange ate Big Eye kakati nno bali mu kusetinga munnange ate oluyimba olw'okwenunula kiyite Revolution eside eno era nga babadde babuuza wali nti akayimba kanaakola kali katya munnange ate era nga bagenda kubeera nga bakuyimbiramuko munnange ate eside eno jjukira nti n'ebitwedinga ate mbijjayo naawe n'obiraba wano ku Jaminati Yugi era nga bw'olaba bwe nti abaye twagala mutubuulire kano kanaakola oba tekaakole muliriza 1 2 3 let's go. Sooner, very soon we are going to see the change. Sooner, very soon we are going to see the change. Sooner, very soon we are going to see the change. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the change. One more time, go. Sooner, very soon we are going to see the change. Sooner, very soon we are going to see the change. Mu Uganda. Sooner, very soon we are going to see the change. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the change. People power. Our power. Our power. People power. Batubuulire oba kanaakola oba tekaakole. Tukolera abantu we batugamba nti tekaakole nga tukeesonyiwa. Protest vote. Naye ng'obubaka bwo bwebwo. Obubaka bwebwo. Protest vote. Awo totujjaawo. Wennyini we tuli awo. bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bw'olaba mu katambi ako era nga bwe nti bwe nkyekirizaako ku bantu bano ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti no subscribinga video osobola ogimpya like kosa ate wali wonna kiba kitambwira ddala bulungi nnyo mukanta wange ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso yo katono nnyo bwe nti